fighting a constituency omuntu babeerawo ebintu byetwagala otuuse wali abantu nogamba badde tebafuna eno abakadde beeri badde tebafuna osanga nabadde ne big party nene biki kati no dividing portion obutonotono mwali musimbyeko ebijanjalo bweba isiba ebijanjalo omwana mwaka bucket mutere mutambuza nona atambuze dia nona ali emmere ki emmere egenda kitegeeza okusimba ebijanjalo tobo obirya oba osiga simanyi oba Luganda lwesitategeera oba gwatakola ki gwatalutegeera ngambye dia nona ali emmere ki egenda bateekawo constituency ezo okutuuka ku muntu wa wansi omanyi engenda abakadde ze badde batindiga nti oyagala genda ku district oyagala kulaba RDC nga wawala nga transport tomina kutuukako naye oba otaddewo office ez'okumpi n'amanya nti ngenda n'abako ebigere ntambula eddakiika 3 nsinkana omukulembeze wange muteekeko obubaka kati bensanga omuntu awakanya constituency nga bebamu abantu abaagala okujja ekigendera kyaffe si kya constituency ffe twagala kutunuulira abantu beesunze okulaba waliwo enkyukakyuka kubanga akalwa akawedde waliwo ebbugumu nga muyingiddwamu avuganya omujja eyali asuubira okubeera ow'amaanyi amama Mbabazi NRM abantu NRM erina obuwagizi oba terina buwagizi abantu tebeesunze kalulu abantu beesunze okulaba nga bawangula opposition omulundi oguddako abantu kyebeesunze okulaba era bonna bagamba singa akalulu kanca twagala okulaba ab'opposition abatetegese twagala olaba opposition abambala obukofiira bwe tutamanyi namanya totidde nga ggwe kubanga oludda oluvuganya gavumenti mu kiseera kino ekisinde kya People Power ekyeyubudde okufuka UNUP omuyima waakyo Robert Kyagulanyi ategeezezza nti waliwo bannayuganda abadde batalonda era akunze era tukirabyeko nti President Museveni yafuna obululu obukadde 5 mu emitwalo 9 naddirwa Kano Kizza Besigye ekirungi ogambe Bob Wine akunze abadde batalonda President Museveni sokolinde ulize ekibuuzo odda mu kibuuzo engeri gyakunze odda mu kibuuzo obukadde bumeka ekibuuzo kikino kitegeeza lwaba missing omulonda nabo bagenda kwegatta bamulonda era mwebale kubira NRM kalulu because leero nete mutubanga ebigambo bino njagala obikole ki obigende mpola NRM mu society omuntu n'okwambala t-shirt NRM kirabikanga ekivve ate nga yesinga obuwagizi abaye twagala okumanya NRM ekifaananyi ekyo lwaki akalulu akawedde mu community okujaganya tekwali kwamaanyi NRM lwaki tebeeyiwa ku nguudo okulaga nti obuwanguzi bwabwe era be bangi gwe walolabyeyo maama Benva otegeeza kikubba nva zitya nti gwe wali olabyeyo wa NRM abakaluna n'agamba nti akabye kuba kabakaabwe obalowooza kaabwe mwegabirako mama yegabirako bwegabizi era ne kubulu bulijjo bwe kibeera bamwegabirako bwegabizi n'amanyi nti tugenda kulya ku ssaawa 7 era nino lya n'abaana bange aba NRM oba bambadde t-shirt oba tebambadde baterese national IDs zaabwe mu bufunze NRM teyeetaaga kukuba kalulu okutereka national ID mukkirize mugane muwogane mwekalakase mweyambule national ID wano mu Uganda mwena mukimanyi yekola ki gyokozesa olonda akalulu kali kyetaagisa kwambala saati oba kinetaaga national ID tugambe ebbugumu terikola ID ekola owekitiibwa toyanza nnyo ssebo kati omukulu ono wenjogerera ebigambo omwami oyo talina national ID olina national ID mbulira nini namba tajimanyi manya kigokozesa nakotaga manyi nedda tosobola kulumbagana mugenyi wange mu ngeri efaanana bwetyo amateeka gatulagira nze ndi wano wakati ogezaako okubanga mbatangira okwega naye ekintu kiri bwe kiti omukulu ono ategeezezza era amaliriza ng'alaga nti NRM ye maama ewaka bw'aba afumbye yamanya nti omwana muwe kino oba kino kati mmwe temulina byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda alondebwa President Museveni olwaleero akalulu akawedde 216 ebibiina ebivuganya gavumenti byali bitandise okunga abantu obutakagendamu nga bigamba nti tibasuubira ingini ya Badru
okubanga ategeka akalulu ak'amazima n'obwenkanya essaawa zino mweteeseteese mutya okubanga muteekawo ekifaananyi okwesigisa ababalonda nti tebigenda kufaanana bwe bityo? Abaganda bagamba nti okuwangaala kuno kukulabisa ebintu bingi ate nti obuwangaazi bwa kapa obuwangaazi bw'emmese bulumisa ku ddiba lya kapa bugirumisa ku ddiba lya kapa. Omwami oyo yabadde alina ensonga ze zaali mu kwogera nti ab'opposition nga babbajjo ba Stella Nyanzi naye alina enjawulo ne Stella Nyanzi ku kikola kyakoze mu studio. Ezo empisa zaakoze aba NRM baziina nnyingi akiikidde aba NRM bangi. Ezo empisa zayoseza njagala okulaga abatwala ku Smile TV Uganda nti ezo empisa ze badde balowooza nti za FDC za opposition kati za NRM ndozo zabye wabula nga ne mukumbawumba akalulu kano okugenda scientific konna kulaga nkyukakyuka y'akalulu akabiri 21 baatidde okubanika obuziina kubanga ku bantu 100 ababadde batya okugenda ku bintu 100 gavumenti eno bye yasangawo eremedde okumaintaininga ebintu ebyo bye yasangawo. Wano mu Uganda Amin yalina amalwaliro 27 nga gafaanagana mu districts ez'enjawulo netuuka ku ddwaliro lyaffe ery'e Nakaseke. So kakati baatidde okwimira kaddala k'ebyobufuzi nzijjeyo ennokoleyo ensonga ze batakoze kubanga baatidde ne bajjawo ziraale ne baleetawo essaawa y'olwaliro actually mbadde neyabeddewo n'okwogera nti twetaagayo presidential debate. Lwaki? Nti kati essaawa y'olwaliro TV ziradio zonna ziri owned by these people of the NRM. Inze wembera nga ono musajja wabanga ina TV oyo musajja wabera nga ina TV ye oyo musajja wabanga ina TV ye nga ina ne radio ye inze wa opposition tasobola kunzikiriza kujja kukyala ku TV ye nga ate abasajja babbye eggwanga bakoza ama TV bakoze zi radio kati bagenza okuleetawo kaka obadde okimanyi nti kana akalu baali bakeetegekera dda nti nno baali bajjawo ebizindalo by'omu town omuntu oyimira nti byetaaga mu bijjeewo ebyo bimukalakasa byo mu town kati we babijjawo nga ne mukumbawumba abasajja bajjawo ebizindalo nti beetaaga zi license ate zi license ne bazongeza ng'omuntu tasobola kuteekawo kizindalo kukimaintaininga. Kakati ekisera kya scientific campaign kizze ne zi radio bazeddiza babye eggwanga bazimba amativi anti kakati kankubuli ekigambo kimu nezo zigundi zenjogerako ebizindalo ebyo byali bya bwannanyini naye bamanya nti nno campaign ya 2020 bagenda giteka si covid yalese scientific campaign bali bagitegeka njagala okutegeeza abana Uganda abatulaba ku Smile TV ekireesezaawo scientific campaign si kugamba nti nno lwakuba covid-19 ekireesezaawo scientific campaign nti NRM yatidde okujaanika obuziina. Esebo tukitegedde bulungi kati nga tumaliriza njagala oddemu omwami ono ku nsonga zayogeddeko omuli scientific n'okutya akalulu mbadde nsaba bonoobozemu okunkyaza ku kyoyo njagala onfunire abantu nga bamanyi bye boogerako n'ekirala nga basobola okunnyonnyola sigenda kudda wano boleeta abantu be batyo ogerageranya ki scientific campaign muzitegeranga ki omusajja addidde eggwanga lye oba addidde eggwanga ayagala Uganda eggwanga lye owulidde statement ogiwulidde omusajja agambe mu addidde eggwanga lye ekitegeeza kati eggwanga terikyali ly'abantu wabula eggwanga lya mwami Museveni abalabi baffe bajja kumanya tosobola kutandika kugamba nti eggwanga lye buno budde bwange ugambye kyemuyita scientific bajjeewo rallies nonso kino ekintu ekifeesinze ensi yonna America's big power ensi ezitoolanga China bandi bagadde borders ennyonyi tezikyatambula kozera waliwo omuntu agamba abantu baffe baganidde mu nsi endala mubaleete ennyonyi zigenda yitawa balasobola otambuza bigere tubakkirize bajje ye batambuza bigere akalulu ke Burundi kali katya kati akalu ke Tanzania kali mu kubindabinda tebagenda kulonda waliyo scientific election eyo mudda oyo bino kati abantu baddamu omuzadde n'agamba lwaki togenda ku ssomero ffe twasomeranga mu bigere omulembe gw'ebigere gw'omwana inogera ki engatto kana akalulu omanyi kyenkaagalako nedda sebo omuntu bakukkiriza tambula baganya otambula n'omutambula gwagenda olonda nyumba ku nyumba ng'okuba akalulu abakulembe okitegeeza ogenda kufuga ekyalo kyo oba ogenda kukulembera ekyalo kyo ng'omanyi emyala egikiriko omanyi
omukadde gwa Sembyola yakuwadde akalulu avaawa so gwe tolaba nti kano engeri ya organized engeri abantu bagenda funamu abantu abamu bambi ekitegeeza nti akalulu kano ka mazima na bwenkanya abantu bagenda kufuna agenda kulonda oyo gwamanyi bagenda nakyusa amanamba g'amasimu bantu bameka batalina namba z'ebumpi tandikira ku opposition nakasekeyo naye namba ya Lutamaguzi inakuba tudda ku Busiro East bonna Segona bali bamulabyeko bamulonda batya nga tebamulabangako yaleetanga abayimbi ne bayimba ne bagamba tuleetole era abayimbi bwe babeeranga yalingawo right now akalulu kano ogenda tambula nyumba ku nyumba kakati wekitiibwa otojja sigira nkwanjulira ebizibu byange nga twagala okumba abalabe abalungi ogenda buuka emyalo ogirabe buli kimu so akalulu kano kagenda beera feya kagenda beera naki NRM tusuubire ki NRM musuubire ki gundi omuntu yenna akedde ng'alina amaanyi n'agenda mu nnimiro n'alima agenda kulima olulimi olulungi NRM yakedde dda eyakedde NRM yeetegese kituufu nnyo abalabe baffe abalungi twagala mu kiseera kino kubanga nti tutuuse ku mbeera ey'okuba nga tuwumbawumba puroguramu yaffe era abakulu bataanyiza bulungi ensonga zino era gwe ayinza okuba nga tozitegedde ojja kwongera okuziddiŋŋana ojja kusobola okuzijjamu amakulu naye ekituufu kiri nti NRM ewera era ewanda muliro opposition kyekimu bawanda muliro era nga bagezaako okutegeeza nti ku luno bwe kataligirya egenda kubiika masumba naye abakulu bano njagala kubawa akadakiika akasembayo mu bufunze bafundikire puroguramu eno nga batubuulira olina kuobuuziza omukulu oyo nti NRM osuubira ki nange nsaba okimbuuze opposition esuubira ki opposition tusuubira omulundi guno NUP okubeera nga yerina ababaka abangi mu parliament so si NRM era tusuubira nti akalu ka 2021 bwe tunagenda mu mwezi ogwokubiri nga Robert Kyagulanyi Ssentamu alangirirwa so nga ne mukumbawumba nti nkunga buli sekinoomu wooli kino ekintu si Kyagulanyi Ssentamu yekka kino ky'Abannayuganda abayisibwa obubi ozadde abaana bo 8 bakwetuumyeko waka emirimu abagirina batono gwe situka ozadde osomesezza abaana bo bonna balina zi degree naye emirimu gyaba balondemu situkiramu obeere ng'onoonyeza NUP ng'ani mukumbawumba buli sekinoomu anyigirizibwa kino kye kiseera tusituke twagire Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ababaka bonna abava wansi eyo ddala tusobole okuba nga tubeera n'ababaka bangi mu parliament ate nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembeze w'eggwanga